Kakati akatambiko olaba kano father yeekandaze n'agoba omulambo mu kkanisa abagambye oyo mufu temugenda kumusabirira wano tagenda kusabirwa mu kyaki yange nange kennyini sigenda kumusabiranga father. Musajja watu yafudde bamulese mu kkanisa okumusabira. Father agambe nedda muzze mutwale eri omufu wammwe mu kyaki yange mugobye. Era father yeekandaze naggalawo weema n'atambula n'agenda. Abakungu bazabadde bazze okusabira omufu basigadde buluwa kyaki nga bakonkomadde nti nga father agiggadde nga bw'ogirabaawo. Kakati bo kye bakoze bakutte omufu ono ne bamuteeka mu mulyango gw'ekkanisa ne batandika okumusabira bo bennyini nga bamusabira naye nga basinziirira awo ebweru wa kyaki. Omufu tebamututte. Ye father agambye tagenda kukkiriza mufu ono kuyingira kyaki era tagenda kumusabira. Bwe baba bawulira nti baagala father asabire omufu ono balina okukwata ssente ne bamusasula father n'alyoka asabira omufu. Ensonga nno father gye yeesigamyeko eri bw'eti. Father agamba nti ono afudde abadde si musabi mu bantu abadde basabira mu kyaki ye tamumanyi naye ng'olwedde ono afudde famire gy'abadde avaamu ebadde esabira mwene ekkanisa okitegeera naye ng'ate ye omuntu afudde ye tabadde musabi nga tasabira mu kkanisa eno. Kitegeeza bw'abanga abadde asabira walala oba nga ebyokusaba si byabaddeko. Kati father obusunga waabujja era abagambe mukwate omulambo gwammwe mugutwale ewalala oba mwesabirire omuntu wammwe mmwe kennyini. Kati ekikwewuunyisa nti eno ekyaki yokka yeri ku kitundu kubanga bandibadde bamutwala ne bamusabirira ewantu ewalala. So father yeekandaze. Father ekikolwa kyakoze kyekibadde ekituufu okugoba omulambo guno mu kyaki. Era father aba n'obuyinza ku kkanisa okuba nti yakkiriza n'okugaana omuntu alina okusabira mu kkanisa eyo singa aba afudde. Video kanje kutuuseko naawe ogyerabireko nenze bino nange bimpeddeko. Kino mbadde sikirabangako. Video nkusaba ogimpereka like etambuletuke ku buli muntu video yiyo. Njagala osharinga video eno eri buli muntu yenna kubanga kino kitukwatako ffenna just tetukimanya bumanya. Nenjaga osharinga video eno. Father aganya okugulawo kyaki bayingize might bagisabire oba father aganya okusabira might lwaki? Omuntu ono yafudde abadde si musabi ng'era tasaba naye nga ava mu famire ensabi era eweereza kyaki eno naye bagenze ne bayita father ne bamugamba ow'ekitiibwa tufiiriddwa naye tubaye tusaba osabireko omufu waffe. Father ababuuziza muyina ssente? Ye omuntu g'omulese abadde asabira wano n'agamba ne bagamba tasabira wano naye waffe naye nga father abantu abamanyi abo baweerezi ba kyaki eyo. Father aganye wumba temuyina ssente sisabira might sigulawo kyaki. Father zizaawo buzalugi abantu kye bakoze batadde might wali mu maaso ga kyaki bo ne batandika okusabira omuntu waabwe naye nga father ye aganye okusabira omuntu tasaba ate ali mu mutawaanya tebaagala muwa ssente. Kati kyembuuza father mutuufu oba mukyamu? Kubanga ekisooka omuntu abadde si musabi naye baagala muyingiza mu kyaki father abasabye ssente baganye. Kakati father ono asabye famire y'omugenzi ssente okusobola okuba nti asabira omuntu waabwe. Abagambye mugenda kumpa ssente wemba mwagala musabire. Ekirala n'abagamba nti ono afudde sisobola kumukkiriza kuyingira kyaki yange. Kyaki ebeera ya father, kyaki ebeera y'abantu. Father yalina okugamba nti ono alina okusabira mweno kyaki ono talina kusabirwa. Awo father oba olimbyemu. Kuba kati nga ggwe munnaddiini tetolina kusosola mu bantu. Katonda yajajinga. Bannaddiini bwe baba batusomesa eddiini batukubiriza okuba nti tetusalira bantu misango nga bali ku nsi.
era ebiseera ebisinga bye baba preachinga ekigambo kino be basinga okukikkaatiriza, be basinga okugamba abantu nti olina okusonyiwa omuntu, be basinga okupreachinga eddiini egamba nti omuntu munno tasobola kukusalira musango, Katonda yekka yasobola okukusalira omusango. Kati Father, ebintu by'osomesa abantu by'okola, olaba osalira omufu omusango. Kyokka nga ggwe ogamba nti omuntu talina kusalira muntu munne musango, naye kati ggwe weetadde mu kifaananyi kya Katonda. Kitegeeza abamu bannaddiini abamu ebintu bye basomesa si bakola. Father, okera ku makya otya n'ogamba nti oyo engeri gy'abadde nti si musabi, sigenda kumusabira era takkirizibwa kuyingira kyaki yange. Bw'obanga togenda kumusabira, waliwo ekkanisa zino zibeera ne bafaatha ab'enjawulo. Wabeerayo abafaatha abato, kale kwegamba abakulu n'abamadala aga wansi. Omu aveeyo ajja asabira omuntu, omusajja afune ekiwummulo eky'emirembe. Ne kati Father, oba naawe onaalaba eggulu nga bw'otyo bwe weeyisiza ku bantu. Imagine n'oggalawo ekkanisa gy'otaakeera ku makya n'ozimba ku ssente zo, ng'oluusi n'abantu b'ogobaganya be baagisonda ne bagizimba, oba gavumenti. Nonandika gw'osalawo omuntu alina okusabirawo n'atasabirawo. Nze ekikolwa kya Father kyakoze si kyagadde kubanga ekkanisa y'abantu bonna. Okitegeera? So mulimu bannaddiini abamu ng'ebintu bye bapreaching ate nga si bibakola ki? Nga si bibakola, nga bo bakola ebintu birala nnyo nga byawukana ku bya Katonda by'agamba nti okitegeera omuntu ky'alina okukola. Kubanga abagame n'okubagamba nti munsasule ssente ndyoke nsabire omuntu wammwe oyo. Era ssebo omusajja kyakoze aggaddewo omulyango oguyingira ekkereziya n'atambula n'agenda. Famire y'omukungubazi, famire y'omufu, kye bakoze batadde omulambo gw'omuntu waabwe mu maaso ga kyaki, ne batandika okumusabira bo bennyini asobole okuba nti ate awummula mirembe. Bamwesabidde kubanga Father yeekandazi. Kati bo kye bakoze ne bamusabira. Naye nga Father wuuyo nga bw'olaba ekkanisa nga bw'ogiraba, omusajja agiggaddewo n'agenda. Agiggaddewo n'abagamba mmwe abamanyi oyo tabadde musabi wa wano. Kubanga ye Father kye yeekwasa nti ono afudde tabadde musabi, abadde tasabira wano ku kereziya eno. Kyokka nga famire gy'avaamu Father abamanyi nti bo basabi, naye mb'oyo omuntu waabwe muganda waabwe ye tabadde musabi, abadde tasabirawo. Kati Father obusungu waabujja. Naye Mukama Katonda ono, bannaddiini abamu nabo basaana ne bakubwamu ttooki. Otherwise babbo bajja natusooka okugenda mu Geyeena. Kuba kati omuntu okusalira omusango omuntu afudde, ate nga n'omuntu omulamu toyina musalira musango. Katonda yekka yasalira omuntu omusango. Ne kati gwe Father n'otandika okusalira omuntu omusango olw'okuba Katonda muleke omuntu Katonda amujajinge agambe nti gundi obadde ku nsi nga tosaba, obadde wansuulawo nga tokyantwalanga mukamaawo. Ekyo kitiibwa kiri eri Mukama Katonda. Naye kati gwe Father obufaatha okera ku makya otya n'ogamba nti gwe tobadde musabi nga tosabira wano. Okitegeera? Kati ye Father ayinza obba abadde ayagala ono omufu afudde abe nga abadde asalirira mu kyaki ye. So embeera bwetyo bweri. Mpe endowooza eyo ku nsonga eno. Ekikolwa Father kyakoze kituufu oba mukyamu? Era na lwaki mukyamu, lwaki mutuufu? CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mweba nnyo kuba ate mugoberera. Mbebaza nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu. Ate naba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda. Genda maaso n'okuba nti ate okona mu kapesa ka subscribe. Osooka okuba nti otusubwa buli video gye mba nkuteereddeyo nga gwe osooka okugifuna. So mubeere bulungi, Omukama Katonda abankuumire, mweraba.